tugende mu pichi tugende mu pichi z'empaka ndowooza tujja kutandika ha oli steady Shafiu Shafiu yongeramu ku ddoboozi ojja kwongeramuko ku ddoboozi ogere ng'omusajja empologoma kale okusookera ddala oli mu class kyosoma okay ndi mu primary 4 essomero lyange baliyita St. Francis Junior School Budo nebaza ne director wange okuteekamu sport ya motocross ate sport enyumidde nnyo ate njagala nnyo n'abazadde bange mbeeyanza nnyo okunteekamu ssente ebyo ebigambo byange kale ovugira mutendera ki ogwa motocross oba pikipiki ovugira mutendera ki ovugira mu 65 cc awo wenyini Shafiu omanyi mbadde nyumyamu wali nga tetunajja wano ku mpewo ne banga nti eyo kilasi gyalimu eba y'abasajja namige era omusajja ono olaba nti musajja w'amaanyi omanyi empologoma zizirikireeyo naye ne zibeera nga zivaamu omwasi oli veteran ekintu kino kiruddemu ekya piki z'empaka era mbadde nga ngezaako zifollowing ebiseera ebisinga nendaba nga gwe gumu ku mizannyo egitabadde myangu kati nga gwe veteran tubuuliremu tusigire ekifaananyi omulabi waffe yonna gyali ku Spark TV ayinza atyo oyingire motoka piki ez'empaka kitwala ki era akikuuma atya nabanga akirimu kati nga omulenzi oyo omwana mulenzi Shafiu abalabi baffe benna aba Spark TV first of all nga we nabagambye ndi veteran muzannyo guno nagutandika 2022 but before that nali mu motoka z'empaka so ekyansikiriza nze okuyingira omuzannyo guno mu 2022 muwala wange omuto kati avuga ne Shafiu yayingira omuzannyo kati bwayagala omuzannyo n'aguyingira bwayagala omuzannyo ne mugamba it's okay nja kukola ki gwe kola kino na kino na kino bw'obituukiriza nze nja kukola ki nja kugulira piki n'atukiriza ebya klasi nenjimugulira piki n'atandika omuzannyo by then yalina emyaka 6 ab'emyaka omuzannyo guno gulinu first of all gukola ki buli omu ayina waagwa abaana abato ab'emyaka 4 ku 6 abaddakaawo ab'emyaka 6 ku 9 kati bamukulu Shafiu bano muyita musajja muzannyo abeera mukulu obadde actually gwanyinyonyola amaanyi ga Shafiu kati gatutegereze ddala ab'emyaka 7 ku 12 abo abaana omuliro gwe bayina ffe abakulu tetusobola kubakola ki tetubesimbamu bavuga bupiki butini naye bakuteeka ku start naye tosobola kuresinga na mwana ngezezaako emirundi emingi naye mu training tubeera nabo tutraininga nabo naye ebiseera ebisinga omwana akuleka ate ng'ovuga piki nnene balina omutima lwakubalabirawo naye nga balina omutima tebatya school fees talowooza school fees ye kyamanya nti ngenda kusika muliro neera agusikira ddala oyogedde ku muwalawo okubeera nga yakyagala okwagala okwakujjawa ekirowoozo ekyakijjawa era naawe watandika otya okuba nga onyumirwa ebintu bino eby'emmotoka ogambe wasookera mu zamppaka emmotoka ate kati n'obeera ng'oyingira piki nga famire yo ng'abantu bo ekintu kino ki ekyabaleeta okuba nga mukyegomba mu ngeri ng'eyo twagenda okulaba epiki ne tulaba abaana nga bavuga abaana abato ne tugendayo okubabuuzaako kati bwe tubabuuzaako omwana n'alaba nga abaana beba n'emyaka gye n'agamba dadi nange njagala ki njagala kuyingira muzannyo nga bwe nabagambye ne mugamba gwe kola bulungi mu klasi ze nja kukola ki nja kugulira piki omwaka ogwaggwako ng'akoze bulungi nenjikola ki nenjimugulira n'atandika yakijja kwegomba banne yakijja kwegomba waliwo abawala beyeegomba Abigail Katende neera gyemikwano gye grupu y'abaana ba Shafiu Shafiu ani akusikiriza okuyingira okutandika okuvuga pikipiki z'empaka sikiriza zitandika kukyanga ntandika primary ndaba abantu abavuga epiki ku TV
Nesooka nenina dadu wange afune ssente nasinamusaba nange antwale nange nvuge piki. Bwe nagenda ku St Francis nensangayo sport neŋŋamba dadi nange antwaleyo. Kati saawa zino eno piki ndi mu motocross. Ate eno sport njagadde nnyo entaddemu ssente nnyingi naddala abazadde bange ate mbeeyanza nnyo. Olinayo ku birabo bye waawanguddeko mu kuvuga pikipiki z'empaka? Nfuna zi award ate oluusi nfuna ne medal naye nja kukola nnyo nange nfune trophy. Awards ki z'ofunye mu kuvuga pikipiki z'empaka? Abalabi ba Spark TV ne banno b'ovuga nabo baali agadde okubeera nga bamanya nti award eno neeno Shafiu zawangudde ng'omuvuzi wa pikipiki z'empaka. Waliyo zi award nnyingi. Owangudde ebintu bingi. Shafi tubuulire ti oba n'empangula piki endala oba ne bampa bagise helmet. Tuze ne helmet actually oba helmet agikute jimpeleze kwa helmet ya egindi. Rase ezimu mpangula ezimu nengezaako oziwange. Nawe abansinga olunaku lwonna nja kugezaako mbasinge. Ate nja kwongeramu ku maanyi. Ne piki empya. Nina dadi wange yangulire piki empya. Traka yange nasooka ogivugira yali lila. Ate piki yanteeka mu top 10. Ate kati piki njagala nnyo wadde nsinga amaanyi naye nja practicinga nnyo. Naye ekyamazima Shafi oyogedde akantu ako kwegamba waliwo ogiwulira nga y'amaanyi. Tunyonyole bw'obeera owulira Shafi ng'ovuga piki eyo. Nyonyola muto munno mu myaka egyo ogimwagazise owulira otya? Mpulira bulungi bwe nali naakagitandika nali njitya naye kati ndaba kati ntandise ogimanyiira. Ne jampu kati nzikuba kweyo piki kati piki sikyagitya. Ngenda kujja ewatula. Ogambye nti oli mu motocross, of course wayingiranga veteran era oli mugezaako okubeera nti omuzannyo guno ogutwalira ddala waggulu. Batugamba omuzannyo gwa pikipiki z'empaka ne motoka okutwaliza wa muzannyo gw'abagagga. Batugamba muzannyo gw'abagagga simanyi kituufu kyenkana ki eyo statement obutuufu bwayo bwenkana ki oba buli luddawa? Eyo statement eyokugamba nti omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne piki z'empaka gw'abagagga eyo statement si ntuufu nnyo naye ng'ekikulu kya byonna olina okuba n'obwagazi. Kubanga buli lw'obeera n'obwagazi buli kimu olaba engeri gy'okikola ki gy'okifunamu. Ekituufu kiri nti ebyetaagisa okuzannya ogwo omuzannyo bya bbeeyimu katini. Bya bbeeyimu kati. Ogenda tunnyonnyola kaakati nga pikipiki ya Shafiu gy'avuga. Range oba zitandikira mu ssente mmeka okwambuka kuba weewali ekinyusi. Eri enjogera weeva nti omuzannyo ogwo gulabika gw'abagagga kati mbadde njagala onnyonnyola omuntu alaba TV essaawa eno. Kuba pikipiki bye bikozesebwa ebisooka. Yes. Pikipiki si bye bikozesebwa ebisooka. Waliwo academies ezirina piki ky'omuntu we. Omuntu nga kubanga omuzannyo guno olina okuteekamu ssente naye oluusi oyinza okuteekamu ssente omwana n'akola ki? Bw'abanga mwana n'atuukayo n'akola ki? N'aba nga tagwagala. So how do you okola otya okuguyingiramu nga totaddemu ssente nnyingi? Ng'ojoyininga zi academy ezirina ku piki omwana n'atraininga bw'atraining nemukuba ebigo bibiri nga bisatu n'olaba nga akyasituka n'addako ng'omanya akola ki? Omuzannyo agwagala. Awo ng'ogenda mu maaso ng'otandika omugulira ki? Otandika n'ebyambalo. Ebyambalo, helmet, engatto. Eno helmet ya mukulu ku mavivi ya mwana muto. Ya mukulu Shafiu eyo helmet. Kati helmet eyo yinza kubeera mu ssente nga mmeka? Helmet eno kisinziira ku nkola yaayo naye eno nga bw'eri Fox eno yo eyinza okuba nga erimu nga kamu abiri kamu asatu. Helmet yokka ya miliyoni emu n'emitwalo asatu. Yes. Naye zitandikirawo gye ziri ez'emitwalo nga 8.
ze zitandikirwako za kinaana. Yes, please. Okay. Banaye omwana owe waffe eri mu kyalo ekya Namukaaka anaasobola okuvuga ku piki oba tubyesonyiwe? Asobola. Muwe essuubi. Asobola. Kubanga kyemmanyi nti gavumenti engeri gyegenda etwala omuzannyo down to the ground. Nti with time manyi nti bajja kukolayo bwa academies nga piki gye ziri, omuntu ajja n'akola ki, alina talent n'ajja n'akola ki, n'avuga. Kati gw'oli muvuzi naye ate mu kaseera ke kamu oli muzadde era olina omwana avuga. Kusomooza ki kwe musanga mu abazadde abalina abaana abazannya emizannyo gino nga omuvuzi wa pikipiki, omwana nti alina okubeera nga ajja n'avuga ate alina n'okubeera nga agenda ku ssomero n'asoma, performance n'esigala nga nnungi mu klaasi ate n'emizannyo era performance n'esigala nga eri waggulu? Actually ekintu ekyo abaana nno wobalabira kati njagereza ku wange. Owange ayamanyi nti nsoma Monday to Friday. Those days kubanga omwaka guno yagenze mu boarding, but before nga tanagenda mu boarding amanyi Monday ku Friday ndi kusomera. Friday olweggulo akomawo ng'amanyi nina okukola homework wange wa weekend yonna mumalirize, kubanga Saturday ne Sunday sijja kukola ki, sijja kubeerawo, nja kuba ngenze mu training. Nera ageza nnyo, actually abeera mu organized, nti takyalina budde, amanyi nti nina okuplanninga obudde bwange, kubanga bwe mba simaze waka wange ku Friday ku makya dadi tagenda kuntwala kola ki, okukola training. Kwegamba kimwongeramu n'amaanyi abeere ng'alwana ebanga tesika tugambe nti maliriza kino okole kino. Kati ate engeri gy'asangibwa nti ayagala n'akola akyalina okukola abeere ng'ate avuga piki. Shafiu, Bubaka ki bw'oyinza okuwa muto muno gw'osanga eyo ku ssomero, ogambe wagenda ku St. Francis n'osangayo sport eyo naawe n'ogyagala, kati kitegeeza aba St. Francis bagikola bulungi naye n'anyumirwa. Kati gwe Bubaka ki bw'owa muno muto muno emyaka gyo ali ku TV ssaawa eno? Oba yagala kujoyininga motocross kajja ku St. Francis, essomero si bbi lungi. Ajja ku St. Francis bambi ayige naye atubulidde ddala soosi naye kwe yakijja. Wow. So Shafiu, tusuubire emidaali mingi gye bugenda bweyongera. Kitegeeza ogenda kukiikirira Uganda mu mpaka nnyingi nnyo mu Africa ne ku nsi yonna. N'omwaka ogujja. Kale obubaka obusembayo ssebo? Obubaka obusembayo, first of all abazadde guno omuzannyo mulungi nnyo, kubanga bw'olaba abaana abazannya guno omuzannyo, abaana abato abazannya guno omuzannyo babeera more focused, tatuula nnyo ku TV, amanye ekyokukola, ate exposure eba nnene nti abaana batambula, neera okuleka nti ono ayinza okuba nga atidde naye ng'omusanze ng'ayogera n'abantu abakulu olabira ddala ng'omuntu omukulu, kubanga omutwe gubeera ki, gubeera very sharp, nti decisions alina okukola ku speed wali akola decision, either bw'akola decision enkyamu amenyeka, bw'akola entuufu ayitawo, kubanga babeera ku speed. Kwegamba obwongo buba bulina okuba nga bukola nnyo, abale wano abale wali bw'ati abeere ng'ate asobola okuwangula ebirabo, maybe n'okubeera nga yeekuumira mu muzannyo guno. Wahabu, ndowooza oba tutegeereza bye tubadde tetumanyi tubitegerere ddala ate tube nga tugenda mu kuwummulamu.